Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Nange mpulira abayomba emmanga wali abayomba n'emitala eri abalwana. Tosubwa olunaku olwaleero wano ku Media Choice Television, Retired Honorable Major Hajji Nadduli akutte ku nsonga 3 ng'emu ku zo ye ya President Museveni okukwata emmwanyi z'eggwanga n'azigabira omukazi omu Womuyitale era nga mu bumpimpi bye bino byayogedde. Nange nawulira obunyiivu ne ngati asemberedde muzeeyi yaani atamuzza mu bintu nga bino yavumanga bajjajjaffe naga nti mwe babeeranga wano ng'abafuzi b'amatwale batwala ensi nga ntunudde yagaba baali bambala maliba gankima kati atolo baddanga mu kwambala maliba gankima era abafuzi b'amatwale batwalako eggwanga lyaffe. Slave trade went on here for 400 years. These idiot chiefs were here just putting on monkey skins and so on, looking like clowns. kati ani aligaba Ye kennyini yawadde omukazi ettaka lyaffe n'amuwa emaali yaffe n'amusonyiwa n'omusolo gwaffe oyo aba akyalinvesta bw'aba anyiiga njagala akimanye nti banyiigira be baamuleeta mu buyinza be bannannyini gavumenti eno yakulembera gavumenti naye si yiye mazima yaabana abaamulonda kaakati bakulonda nti ekkubo ly'okutta ekyamu ate bw'onyiiga ate n'owalana n'otiisatiisa kiba kikyamu mazima era seetaapu eno yaani tulabe nga yaffe y'abannayuganda mazima so si omuntu omu ogitukolamu ti ne bwe ndiba nvudde mu bukulembeze essente zirisigala zange iye mazima Zibadde ensonga nnyingi azinyonyodde bulungi ate nga ngondiivu. Waliwo n'ensonga President Museveni yagenda e Luweero n'asaba nti bakole ne bannaluweero endagaano empya. Hajji Nadduli munnaluweero ensonga eno naye agyogeddeko ati mu bumpimpi. President Museveni yagamba nti ayagala kukola nammwe bannaluweero endagaano empya. Endagaano enkadde teyatunnyonnyola yaggwetya naye yayagala okukola nammwe endagaano enki empya nti muzze muli mabega nnyo ate nga gye yayita yajja n'alambulayo nga muli bubi nnyo era n'agamba nti ekyasinga okubazza emabega mmwe bannaluweero bakulembeze babi yabakulembeze beeno Hajji bwe mwakulembera temwamukulembererako bulungi n'ekirala nti ate nammwe mwamulondera ne mumuweereza abakulembeze abatalina nnyo kye baamuyamba. Hajji kantegeere endowoozayo ku kirowoozo kya Museveni eky'okumuwa endagaano empya. Kaakati akulembera eggwanga lino yaani Ye kennyini ebyo byali badde byogerwa mulala amusikidde mazima naye bw'abanga ye kennyini ate kaakati gwabulemi nga yaani yeye bakulembeza ababi mwamukulembererako bubi. Abakulembeza ababi be baluwa bewaffe mu Luweero abatumerenyere ndaba ebintu mu ngeri yanjawulo ogambe nti yajja naani ne Patience Lwabwogo webale nnyo mu crusade y'okusaba webale nnyo gwe tomanya nti amakaago gali mu cross fire ye succession y'obukulembeze wakati wa Lwabwogo n'omutabani omukulu Muhoozi Kainerugaba. Those are the side effect internal and under campaigns ezitutunuza ku kiri yeebaza oyo nti amuleesi emyaka 36 yali taddanga wano tetumuwanga ku biwandiiko. Hajji oba yimu abakulembeze ababi bagamba ate bakulembeze bayo abamuleeta yatuuka atya bw'abanga yali nammwe nagguka emitala ate abayita atya ababi oluvannyuma muli babi ndowooza mirimo babi kulya Essaawa 3:45 ku Media Choice Television Tosubwa.